This is Ground Media UG. naye bagambye ntuulawamusabira ku Kampala n'agenda n'anaazibwa era waaliwa kati ebugoloobi wajja kubaawo edduwa n'okusaba okw'enjawulo bwe tunaava wano enkya tugende tumusaalire ekibuli ku ssaawa 3 era twebaza nnyo mulangira mukwano gwe nnyo bino byenjogera Hajji yabyogera mulamu oli mukwano gwe era abadde amulaba buli kiseera ate muntu we ati mbadde nsaba abantu mwenna gye muli newankubadde Hajji mukwano gwammwe mwenna you can come for burial naye guno omukolo gujja kulemberwamu mulangira Dr. Sheikh Kasim ogw'okumusalira Sheikh Jamiru Mwongo webali baseeka yabasenga kadda tubaawo wano bulijjo ebigambo bye bya lwatu excuse me naye nga ye Hajji wakusaalirwa kibuli then tumutwale ebulika kyalo bakiyita bulika nama mukono kumpi nnyo okyamira bw'oba wakava enama wojjolo n'okyama left yawe walusubi the first turn on the left. It's just about 5-10 minutes from the main road. Olugendo lw'obulamu bwe tumulabyeko nga aliko mu gavumenti yaliko mu mawulire wa mukyusa nnyo ate naffe abaana ne tukifunamu munnamawulire eri 311 forever is a journalist era ng'atuna nti naga omwana oyo ayogedde bubi mumukubireko toyina namba ne mugatse siriwo amawulire but you can guide yayagala oyambe buli wamu n'agamba naye abaana kati bato bakola bulungi you see news reading is improving naki. So he was a journalist. He served as the first speaker of KCCA. Surprisingly, in an opposition council, he was elected the speaker. Galine Sevana Chizito, you remember? He was the speaker. He also served as a councillor under the late Christopher Iga. Sorry, hope he's alive. If he's not alive, I don't know. Mayor Christopher Iga and the late Dr. John Sevana Chizito and Sevagal. No kuvedda nti speaker ate yali akolera government mu UBC. So Hajji started working for government in 1968-69. Hajji has never had a party, by the way. He's someone, whereas ayagala nnyo peace nga abagambye emirembe, whereas ayagala nnyo yali mukwano gwa President Yoweri Kaguta Museveni, absolutely. But he would tell you, this is not going right. Nkubulire ekya Palestine and killings, ngaga, what's going wrong? But yeah, Ali reserved. When he retired, he really retired.
naganze bannaye mpumudde ebyobufuzi byammwe mmwe muleke abaana abato baholding a mantle, let them make their own mistakes but just correct. So my dad has always been an independent liberal, but he was leaning towards the national resistance movement, really, because he served as RDC, so there would be no question about that. Ate yali councillor nga yali speaker, n'awumula ne bamugamba do not contest again, n'agamba for the good of the party omulala a contesting. Yeah, and many others, but he's not as aggressive as I am. Gaga ebyammwe ho. But he's abeeraawo n'agamba but you consult your people. Yet he had the non-confrontational approach.